kuvumirira nese kuvumirira yena enkola ya President Museveni lwokuba abantu asazeyo aguro olutalo kunguze eyandi badenti ye yatandikirawo kuyimiriza IGG Betty Kamis obuta implementing enkola y'okulaba nti wabeerawo lifestyle audit ku bantu bonna ababeera mu offices za government nga naffe bamemba ba parliament mu tutwalira kale wano fenga ba opposition wetusazeewo twetabe kubano abafubuka aba generation Z neba millennials abasazeewo kubeera nti balwanira sente y'omuwi w'omusolo nga beeyuwa mu nguudo muno ate ekyo kiri kimu ku ddembe lyabwe eryabaweebwa ssemateeka ery'eddembe lyabwe bange bali batuufu kubeera nti beekubira enduulu mu ma-streets naye olabye President Museveni kyakoze olabye obukulembeze kye bukoze butidde buyiye gundi poliisi abawambu n'abampi buyiye mulimu ne ate si poliisi majje kati gajjudde wano munda n'ebweru wa parliament temulabye n'egundi wano we muli kunjogera we mwimpise endi bweru wa parliament endi na mu luguudo wakati n'okweraliikirira nti oba emmotoka eyinza kujja wano netuleetera gundi neleeta omutawaana ebyo byonna biraga nti obukulembeze obuli mu buyinza bwa NRM tebumaliridde tibwetegefu kulwanyisa enguzi era mukuwulira nti President Museveni asazeewo kulwanyisa enguzi nti abafubuka bajenga buli lwasande n'ekololo ebyo byonna bya bulimba olw'okuba kimanyi bulungi tebasobola ekololo balwanyisa batya egundi enguzi yandikoze gundi Ruto kye yakoze yandibayise eri mu gundi enakasero yandibayise gundi Entebbe bagende mu bungi naye atya ndi bwe bayikaawo n'okumunjako bayinza nakumunjako naye mwana emyaka tugenda kulubula emyaka 40 ngo waliyo kyosuubira mu bwana mukulu nti kati atandise enjiri empya n'enkuba empya ate nga tumumanyire dda kuviira ddala mabega nti emyaka gino gyonna tabaadde teyewaddeeyo kubeera nti aluwanyisa gundi enguze n'abali b'enguze oli mu palamenti gye beemulugunyako nti eri enguzi oli nampala oludda oluvuganya gavumenti nammwe mwe muli bwegamba ekyo kyogambye ekituufu lw'okuba kati palamenti naye tusobola kugireka bweru mu lutalo ez'enguze lw'okuba kimanye bulungi naye ne bwoba ndonenya palamenti olekeramuuko ku ludda olufuganya gavumenti nze lwenkulembera nga nampala ne leader of the opposition Ssenyonyi ffe twavaayo mu pate eyaffe ya National Unity Platform ye yalutandika wano e Uganda ne ku palamenti kwenyini yatandikira ku service award era owaffe mwenyini ye yasooka kubonerezebwa ye yasooka kuteekebwako gundi envumbo ekyo ne kiyamba abali mu social media kweyongereyo n'olutalo olwo bwe bituuse olina okuba nti credit ogiwa opposition eri mu parliament eno ye11 nti at least yo ebadde kyakulabirako era yalaga obutali bumatifu muwaffe mwenyini eyasanga ewanga afunye service award